munzikirize neebaza omusajja ono omwami onamwita Jobs Link ye musajja yasooka okumpuliriza n'embeera nze sirabangayo omusajja mulungi wa mutima mulungi nga Jobs Link era njagala nti alina omukisa guno neebaza famire eyanyaniriza mu maka gaabwe London nempa ekyokulya omulundi si gumu seebiri seesatu nga tebanneekanyizaako omuntu akuyambiranga ku mawanga tomwerabiranga ono omusajja eyaggulawo enzigi zange nkugamba ne ku mulundi guno ogwokubiri gwe nagenze si yeyantwala naye era bwe nali mu buzibu nga promota ali awo tanfaako era ono omusajja yeyavuddeyo najja nannyamba nantwala ewo nampa ekyokulya nantwala nantambuza yeyanvuze nantwala ku airport paka ku check-in ng'ensawo yange akulula batoyinza okuza yagenda nemugamba Jose gwosikira nze ensawo gwomusajja alina miliyoni ne miliyoni z'essente omusajja akolaganye ne ba Bobi Wine okolaganye ne ba Misach okolaganye n'abayimbi ab'amaanyi naye osikira nze ttima ensawo waliyo abantu abatulabamu amakulu waliyo abantu abatulabamu emigaso ng'ensi yonna tennaba kutulaba nze siina kyenyinza kubagamba naye omusajja ono mukama kwe kyosinga okwagala nze nkubuulira alina ekivvulo nga 6 Desemba bane tugende tumuwagire aleeta abeeka bandi ne Jamal Waswa eyakuyimbira amazima ononsonyiwa ate kyenawuliddeko abasoga mwesiimye kabaka w'e Busoga agenda kubeera n'omukolo nga 6 era nagwo ngenda gukabaliga ampadde omukisa okukabaliga omukolo gwa Kyabazinga era abasoga mwenna abawangalira mu London mubeerewo nga mukimanyi Kyabazinga agenda kujja mu London omukolo tugenda gukabaliga mugenda kugulaba ebyange mubimanyi 360 tolina kyosubwa Uncle Jose weebale nnyo wandaga omutima nyampa sente enkalu nampa ekyokulya nantwala nantambuza ew'okusu buli kimu yakinkolera nga sina yeyantwala tamanyi gyendi nze musajja gwe siri kwerabira Jose gowampa omukisa ogwasooka n'ogwokubiri era neebaza gwe mukama kwe kyosinga okwagala wangaala